Amugetufuna ye Chosen Becky kawedde mudda ebitiisa mu audio enkambwe gye ngenda okuzanyira ogenda kubeera ogyewulirirako ebyama bivuddeyo. Kankuwe audio katono nnyo nenga nkusaba subscribing atanaba kussa naawe atanalikinga video gena maaso bw'oti obeerenga ogirayikinga. Okumanyanga Becky muwala wa ttabbu nnyo eyo oba kitwale nti bweba firimu mwakatayi olaba Ssekajja omunaku atuuka omuyita Professor Ssekajja alina kati nze Kalidi mbadde mumanyi bulungi nnyo kubanga era we twafunamu misunderstandings ne Guy oyo Henry we nafuna misunderstandings ne Henry awo Amiri abitegedde mbigambye Amiri twegasegase ne Amiri nga yakwatanga Becky nga buli week Becky abeera Masaka. In fact n'abasajja ab'enjawulo oyo Becky yagula ennyumba e Masaka yagula ennyumba e Masaka naye ennyumba eri aliramu basajja be nze mukwano Becky yanjooga nga ye muntu ajja e Masaka era nali eyo Masaka najja n'apaakinga emmotoka n'akima omwami n'amutwala ng'olaba ne bamalayo wiiki ate mwana tu obusajja bw'e Masaka tebutegeera busiru oba bazadde baabwe baali babunaaza oba babunyigisanga mpale simanyi kubanga omusajja ye muntu akuleka waabo olw'okuba alabye obusente bw'oli nga bungi nnyo by then ng'alaba Becky ku account abeerako ne million 10 plus yena nezimuyusa ngoyinza ogamba zize Mary nze tonyongera Becky ate Becky ajja kubonaabona mu nsi eno era nze Rashida nali namusaasira dda kubanga nze nzijukira misunderstandings za Amiri ne Becky zatandika ku saga yange ng'olwo atandise okwata Henry nze nina recordings za Becky nina ebifaananyi bya Becky ebyobwerere kuba yabiweerezanga omusajja nina nudize yajja olaba nina ne evidence nga jemu olubuto ng'aweereza omusajja message mbukati oyagala ku ate nze teri kinumanga oyo Ssekajja oyo Kalidi ku ddate wa Becky gw'abadde amanyi era nze muli nkirinako sure Kalidi tayagala Becky Kalidi tayagala Becky amwagalako ssente okitegeera nti Becky ayagala omusajja n'amweyalira n'amwebika ate n'amuyiwa n'amukuba kati goba omanyi Max omanyi omuvubuka gwe bayita Henry Trumpet kubanga ye yali arunninga YouTube channels va mu kazigo yabagulira ennyumba nasooka n'agiwa Henry. Amiri we yabimanya n'agijja ku Henry n'agiwa Max oyo Max Main. Max we yagimanya era nze nyiza n'okuba muli nina ekirowoozo ate ng'ekirowoozo ekyo ffenna twakiyina kubanga ne Henry agamba omwana ayinza okubanga kwaba abo bonna nga be mbakumenyedde kwe kuli taata wa Jibu omutuufu akitegeera kwe kuli taata wa Jibu omutuufu oyo Becky kati gw'omanyise nti Max Main va ku Max Main mukwano ate olwo manager zaavuga omuteekewa Henry Trumpet omuteekewa nzendeka oyo Becky tomunyongera Mary okubanga oli lubuto musajja n'akusuula mu kazigo gwe kyomanya nze Amiri oyo yambeererawo nga ndi lubuto maani era Amiri tamanyi tandabangako naye twalinga used okwogera ku ssimu kuba nze yamulabula n'omulabira nti gwe no Becky akozesezza abaana passport nga takimanyi nti ne Becky akoledde abaana passport olwo ng'ali mu lukwe lukwata abaana abatwale atwalireko oyo Henry oyo Becky gw'olaba oyo Becky oyo kukkiriza oyo Rebecca oyo malaya nsajja oba yalwala akasagazi wansi awo bannange kati waliwo omuvubuka omulala bamuyita St Max Main abutereevu ensonga zikyali za Chosen Becky zikutte wansi ne waggulu ebyama bikyavaayo buli olukya abantu bongera kubeera nga baleeta bwino ku bwino kale n'obeera awo n'ogamba kale singa yasirika emikolo olwaggwa n'asirika n'atabaako kyanyega osanga eno yonna gye tuli oba tetwandituuseeyo naye okuvaayo n'ayogera ate nga alinga alumba sayidi eri eya Amiri kyandibanga ate kye kyasinga okubeera nga kireeta obuzibu n'okutuuka ng'essaawa eno abantu buli olukya bongera kubeera nga bajjayo byama bye okusinziira ku mukyala nga bw'omuwulidde mu audio ezo ezaakavaako alaga nti yali ku lusegere nnyo olwa Chosen Becky ne dictator Amiri ate ng'alaga nti ne Ssekajja Professor Ssekajja bawa Chosen Becky amumanyi nnyo nga bw'okiwulira so alaga nti byonna byali mu kutuwa ali mu kutuwa bwino awedde emirimo so embeera bw'etyo bw'ekyali sayidi zeeyo era ategeezezza nti bingi nnyo alina n'obufaananyi buli obulala bwe mutegedde nga bwe mumuwulidde mu audio alina ebyama amaloboozi obukakafu bwonna abulina
nti era essaawa yonna yonna Chosen Becky teyeeyibaala byandibanga essaawa yonna yandibifulumya naye nga byonna byava kubeera nti Chosen Becky ate olwamala emikolo ate n'agezaako kulumba oludda luli olwa dictator Amiri osanga singa yasirika ensonga ezo n'abeera nga azivaako n'atabako nakyayogera kale n'awaana bbaawe n'akoma ku ekyo n'atabako byayongerezaako osanga eno yonna yonna gye tuli n'ebyama ebyakafuluma osanga tebyandifulumye so embeera bw'etyo bweri sayidi zeeyo ensonga zikyakwatidde ddala wansi ne waggulu naye nga ne mawulire amalala ge tufuna ku ssaawa eno yennyini emikolo gya Chosen Becky kankuwe katambi katono nnyo embaga kigambibwa mbuya lunaku olwaleero kankuzanyire katambi katono nnyo subscribing atanaba kusana watana likinga video gena maaso bwotyo berenga ogirayikinga oli amalage tulinawo onako olwencha mikolo ja omulondemu it's a wedding omulondemu Chosen Becky it's a wedding tomorrow bantegezeddwa konti emikolo gyerabera entebe bitundu by'entebe eyo encha mukolo gwa wedding naye byenfunyeko gwatayitiddwa olunaku olwencha tojja ku mukolo gwa Chosen Becky gwa wedding please guys tubegayiridde tetwagala kuyomba n'abantu encha amawulire agaliwo ebyaddala encha mukolo gwa Chosen Becky gwa wedding okubagatta mu kereziya bagenda bawoowa sekajja musiraamu bagenda baboowa Chosen Becky encha batuwa erinnya lye ery'ekiyisiraamu oba agenda kubeera Rahma era ncha tugenda kulanga Chosen Becky ya Rahma kukiriza Rahma ya Becky ya Rebecca ngalije ku nature wedding ya Chosen Becky ne Sekaja gari wadde abajjonkera Chosen Becky mujjonkera abali mu kubeera nga muvuma ne bbaawe abali mu kubeera nga muta ebyama n'obujulizi obw'enjawulo mu buta naye ekyo tekibalemesezza kubeera nga batambuza omukwano gwabwe ate ogutwala ku level eddako era lunaku olwaleero okusinzira mawulire agetufuna kaadi zayiseeyisedda abayitiddwa bayitiddwa era nga wetwogerera olunaku olwaleero mbo yandiba embaga yaabwe okusinzira nga bw'owulidde oyo abadde omukulu Divorce Matovu ategeezezza nti g'amazima embaga y'abaana babiri ya lunaku olwaleero so abajjonkezi kibalekawa mujjonkera muvuma mulumba bwino mumutera kumukumu naye ate bo beeyongera genda maaso okusobola okulaba nga bagenda ate ku level eddako ey'omukwano gwabwe ssaawa eno wetwogerera embaga bali mu kubeera nga bateekateeka era ebifaananyi byonna ne vidiyo tujja beera nga tubibatuusaako wano ku mukutu gumu gwokka ogwa Jika Media. Agwe kyoba okola kiri kimu kyokka subscribinga ku channel eno oba obaddenga ato subscribinganga gena maaso vidiyo eno oberenga butereevu ogimpeera like tuberenga ekintu tukikwasaganya malidaadi sanna awo ku kigalo wennyini woba okwata ekigalo ekitunudde waggulu ojja beera nga vidiyo butereevu ogimpeeredde like hitira mu comment section onteremu endowoozayo na buli omu alina kyagala okubeera nga otuwabulamu osobola obeera nga okiisa butereevu wansi awo mu comment section kale munzikirize mberekereze akuume atakumira mpeera mweraba.